Avuka bangi naddala ab'obuwala bava wano mu ggwanga ne batwalibwa amakampuni ag'enjawulo okugenda mu mawanga g'abawalabu n'awalala okukuba ekyeyo okukyusa ku mbeera y'obulamu bwabwe. Wabula abamu ku bano nti bwe batuuka eyo ate emiramwa gye bagendeddeko gikyusibwa olubambi ne bakozesebwa ebintu ebitasaana nga tebalina bwe basobola okwekubira enduulu. Immaculate Kibekyenga ow'emyaka 26 ava mu disitulikiti y'e Rubirizi yatwalibwemu ku kampuni ezitwala abantu ebweru eya Intercontinental Opportunities Labour Recruitment Company Limited ne banne, wabula nti bwe batuuka eyo ate ebintu ne bikyuka nga bwannyonnyola. Ono wakati mu maziga alomboza ennaku gye yayitamu omwali mukama we okumukuba n'okumutulugunya ng'entabwe eva ku kusangula app mukama we gye yali atadde ku ssimu etegeeza okugaba ebitundu by'omubiri giyite organ sharing nga bwannyonnyola. Oluvannyuma lw'okumukuba n'okutulugunyizibwa ebitagambika yakosebwa mu bitundu by'ekyama mukama we n'amutwala mu ddwaliro n'ekiruubirirwa eky'okumugyamu ebitundu by'omubiri ebimu. Omwali n'okumutiisatiisa okumutta kyokka n'ataasibwa omukuumi w'eddwaliro eyamutwala ku poliisi era n'afuna omukisa okukubira abali e Uganda. Ne bampita mu kasenge mu jangu n'engenda. We want you to sign these papers. Mbabuuza lwaki papers zaaki? Empapula zonna zaabadde mu Luwarabu. Ate Oluwarabu nze sirutegeera. Ne bankaka ne bangamba olina okusayininga, ne wajja omupoliisi omulala n'abagamba nti temukoosinga okusayininga. Agezaako okukwatagana n'abakampani eyatwala omwana ono, amazima gali nti kampani teyatuwa buyambi. Mwiza yasalawo okwekubira enduulu mu kakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwapulezidenti kamuyamba okutaasa muganda we. Nenzirukira mu office ya anti-corruption unit neneekubira omulanga. We natuuka ne bakubira ba directors ba kampani eyo eya Anti-Continental. Abakakiiko nga bakolera wamu ne poliisi badduka za mbwa okukakkana nga Ali Mpungwe akulira kampuni ya Intercontinental Opportunities Labour Recruitment Company Limited yatwala Kibekyenga akwatiddwa. Anti-corruption teyatuula, bakola butawera ne bakima ba directors abo. Nyamwiza yeebazza nnyo abakakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwapulezidenti akakulemberwa Brigadier General Henry Isoke akamukwatirako okuzza muganda we. Tutuusa okwebaza ffe nga family eri President Museveni eyavaayo n'atondawo anti-corruption family. Omwana waffe n'asobola okukomawo ng'ali mulamu.